Essuula ey'omusanvu ey'olugero Tokiiya ng'onge ento. Eno eyitibwa Tokiiya mu ky'amataffaali. Okulwalika Tokiiya nti yali agenda kutandika kuyigga mu ssomero baali bakanaanisa akaagala nga muk'omubbi azadde abalongo. Engeri awaka gye wataaliwo muto munne kitaawe ng'akooye okusiibangawo obwannamunigina. Mwana mulenzi yatandika okwesunga okugenda mu ssomero azannyenga ne banne. Z'olaga omulungi terwali olunaku mulindwa ne lutuuka. Tokiiya ekiro ekyakeesa olunaku olwo teyakumbira ddala ku mpeke ya tulo. Nnyina yali amugulidde empale empya eyali matankane, essaati mwana akula ey'akasaayisaayi, engatto okussaako enkampa enzirugavu kagongolo. Bwe yalowoozangamu engeri gye yali agenda okunekera olwo atambule ng'akamirwa bina gwe wamma emmeeme ye n'ekuba ejjebe. Nnyina eyali asabuukuludde emmotoka kapyata bwe yamala okwetegeka yayita mutabani we ne bayingira mu mmotoka ne bejjawo. Tokiiya yatuula mabega n'okusalako n'asalako. Munne yali omwepansipansi, omutto yagutuulamu makiikakiika n'okufulumya olukokola mu ddirisa teyakusuula muguluka. Nnyina agenda okutunula ati mu kalabirwamu k'omugoba ng'alaba omutabani amegeredde nnyini ng'akabwa akasibe ku ggaali. Yamwenyamu bumwenya teyamunyega kubanga bagamba nti w'osula olumu obalawo. Embooge teyabuguma nga baatuuse dda ku ssomero ky'amataffaali kubanga kapyata ya Ttiina yali kafukamiza nsozi. Woofiisi y'omukulu w'essomero baagiraba mangu kubanga yaliko akamanyiso. Ttiina bwe yakonkona eyali munda yamwanukula nti yes come in. Oba nno ddala ebyo bye bigambo bye yayogera kizibu okumanya, naye nga Tokiiya ye bye yawulira. Omukulu w'essomero eyali atudde mu ntebe ennene emabega w'obwaguuga bw'emmeeza yali musajja wa musitukwa. Yali wa katakketakke ng'alina amatu manene ddala ate nga mabangalavu. Kamutonda era yali amugemulidde ennyindo nnene bulungi. Ku nnyindo nno eyo kwe kwali kutudde bugaalubindi obusirikitu. Abantu abaamukyaliranga beebuuzanga omugaso gw'obugaalubindi obwo kubanga nnyini bwo yatunuuliranga waggulu waabwo ate bwe yabanga alina ky'asoma yabuggyangako. Bwe yabanga anyumya n'omuntu ng'abukwata mu ngalo era yalina n'omuze gw'okubusongasonga mu muntu oyo gwe yabanga anyumya naye oba okuddira obukwata bwabwo n'atandika okubutakuza mu matu ng'eno bw'anyumya. Omukulu ono yalina olubuto lunene ddala, kale nno bwe waabangawo ekimusesezza, obwaguuga bw'olubuto luno lwe yali abulwa okutakuza n'akati lwatandikanga okwesunda. Yabaaniriza era n'awa Ttiina akatebe atuule, wabula Tokiiya yasigala ayimiridde kubanga entebe y'abagenyi yaliwo emu yokka. Omukulu w'essomero nga yaakamala okulamusa nnyina wa Tokiiya, essimu eyali ku mmeeza ye yavuga era n'agikwata. Olwagissaati ku kutu n'ayogerera waggulu nti, "Alo, ya, suwa, mwattu tommikisinga ku makya." Yes, by the way, my mother namukoolinze nga njagala ngende mu visiting naye ne mmumiisinga. Essimu ye yavuze naye nga talisiivinga. Ndowooza yabadde mu kyaki. Kale nnyambe omuntu laayingireko. Wangi? Nze sisobola kubanga nina ssaamu visitors wano abanniidinga. Siiba cool dear. Olwassa essimu wansi yategeeza abagenyi be nti eyali amukubidde yali mukyala we, mbu baalina family affairs ezaali agent. Ttiina yeewuunya engeri omuyivu ono gye yali ayogeramu ennimi ng'azitabikatabika atyo ng'aliira omukira gw'endiga ku bijanjaalo. Gwe kale oliira otya amasavu ku bijanjaalo? Nakyala yeewuunya abaana engeri gye baali bayinza okuyigamu olulimi lwabaffe ng'abasomesa baabwe balukuba batya ebiraka. Nga Tokiiya amaze okubuuzibwa amannya ge n'emyaka gye yalina, yawandiikibwa. Ng'omulenzi amaze okuyingizibwa mu bitabo, omukulu w'essomero yayita akalenzi akaali kaddukidde eŋŋoma katwale munne waako banne gye basimba ennyiriri, ate nga ziwedde kamutwale kamulage ekibiina mwe yali ow'okusomeranga. Tokiiya olwamala okusiibula nnyina, munne n'amukwata ku mukono ne beewerekera.
Abalenzi bombi beegatta ku nnyiriri era akalenzi kali engoma gye kaali kakimye gye baakubanga ng'abayizi bakumba. Nga tebannakumba baasooka kusaba Mutonzi ng'empisa y'essomero bwe yali. Omusumba eyakulembera essaala yazikulembera Lukobo. Bwe yasiriikiriramu abayizi baalowooza nti yali amaze era bonna ne baanukulira wamu nti amiina. Kazziwa yali amira malusu ayongere essaala mu maaso. Banne ba Tokiiya baamunyumiza nga wayiseewo ebbanga nti omusumba oyo teyagulanga nnyama ya ndiga wuwe. Mbu bwe yagigulanga yagendanga okumala okusabira emmere ng'enva zaawoze dda. Omuweereza wa gguludde n'ono kwe kusalawo n'aweerera ddala ennyama y'endiga mu maka ge. Essaala bwe zaggwa eŋŋoma zaatandika okutujja era abayizi olwaziwulira baatandikirawo okukumba nga bwe bawereekerezaako n'ebigambo ebigamba nti left right, left right. Tokiiya olwabikwata nga naye asaakaanya. Ng'okukumba kuwedde, omusomesa abayizi gwe baali bakazizzaako erya Kisuuzimi yalinnya ku kadaala akulembera oluyimba lw'eggwanga. Omukulu ono ne basomesa banne baali babuusabuusa obuyigirize bwe olw'engeri gye yayogerangamu Olungereza. Okwemulugunya kwabwe baali baakutuusa dda ew'omukulu w'essomero, naye mukama waabwe eby'okumugoba ku mulimu yasooka n'abimma amazzi kubanga omusomesa we yali mukozi nnyo. Buli lunaku omusomesa ono yatuukanga mu budde ate ng'akwasisa n'amateeka g'essomero. Yali mukugu nnyo mu kutendeka abazannyi b'omupiira gw'ebigere era abayizi b'akyamataffaali mu muzannyo ogwo tewaali ssomero lyali libawunyamu mu kitundu ekyo. Si ekyo kyokka naye yali mulungi nnyo mu kusomesa ebyemikono ate ng'ekibiina kye kye kyawangulanga mu mpaka z'olulimi oluzaaliranwa n'ebyobuwangwa. Omusomesa okukulembera oluyimba luno si ye yali empisa y'essomero, naye mu biseera ebyo ekitongole ky'ebyenjigiriza kyali kisabye abasomesa bafunengayo akadde bayigirize abaana okwatula obulungi ebigambo by'oluyimba olwo. Era ku lunaku olwo olwatandika olusoma, omusomesa oyo kwe kusalawo atuukirize okusaba kwa bakama be. Abayizi baali bakyajojoolikana, omusomesa ono kwe kukangula ku ddoboozi n'agamba nti Kisuuzimi please. Abayizi bonna ne basirika becce. Nga bamwegesa amatu yayaniriza abayizi abapya n'abakadde. Yabategeeza nti olw'obukulu bw'oluyimba lw'eggwanga yali agenda kusooka kulubayitiramu n'oluvannyuma baddemu kye yali ayimbye basobole okukwata ebigambo byalwo obulungi. Yasiriikiriramu n'oluvannyuma n'agogola emimiro n'alya mu ndago nti O Uganda, may God oppose wire awafuusa indayikaani. Ha ha ha, wootaali nze naliwo. Abaana baatulika ne baseka enseko katono zibatte. Kino kyanyiiza nnyo omusomesa era n'abalangira empisa ensiiwuufu. Eby'okuyigiriza oluyimba yabiggalawo n'alagira abayizi bonna bayingire mangu mu bibiina byabwe mbu ng'akyaseka. Baba bagenda omuyizi omu kwe kubuuza munne nti owange Lukundi, Kisuuzimi emboga akubye mmeka? Nga beesekera. Nga batuuse mu kibiina, omusomesa wa Tokiiya yasookera ku kyakumanyagana. Obwana obwali buyiseeko mu busomero bw'abato obwakazibwako erya Nassale bwali tebufuuwa Luzungu nga bwereka butyo. Ko Tokiiya nti nange temunnyigira mu nnoga. Anti omusomesa bwe yamubuuza nti What is your name? Yaddamu mangu nti Yes, azzeeyo eka era yeeyaze avuga nga nze ntudde mabega. Bwe yayogera ebyo banne bonna baamuwa kabbo ka nseko era singa si ye yali luliira mu nnyana bandimutuumye Yes. Okumalako olunaku olwasooka tekwali kugobera munye mu ssubi. Okumanya abaana baasoma nnyo ku olwo katono basiiwuuke n'ennyindo. Mu bintu enfaafa bye baasoma mwalimu olulimi Olungereza, okubala, okusiiga ebifaananyi, okuyimba n'ebirala bingi. Engeri Tokiiya lye yali tamanyidde kusiiba ng'atudde entitibbwa bw'atyo, we yaddira eka ng'ensowera agigobya lulimi ate ng'ennyindo y'enkata. Ekitundu ekisooka eky'essuula Tokiiya mu kyamataffaali bwe tutyo tukimaliriza. Tusinkane nate mu kitundu ekyokubiri ekimalirizayo essuula eno.
mwebale kuwuliriza nate n'okutugoberera.